nga ekiriwo kyakufiirwa minisita ng'omukuumi we ye yamukubye amasasi ssaawa nga 3 ez'okumakya era bwe tutyo Uganda neddamu okufuna ekyekango ky'amasasi amalala ate naye nga ku luno omukuumi yennyini ye yajje mukama we mu budde. Ekyanja baminisita n'ababaka ba Parliament bakyeyongera okutuuka mu kifo kino oboolyawo okwerabirako n'agaabwe kituuseewo ate saako n'okukungubaga wamu ne famire ate n'eggwanga. Kankuzeeyo Watera. Omusajja akolaganika naye kubanga abadde akolagana bulungi nnyo n'abantu b'oku kyalo. Tumusaaliddwa nnyo kubanga abamu babeera mu bifo ebifaanana bwe bityo nabeera tayagala kulaba nabaki n'abaneiba naye abavubuka abadde bankakasa nti abadde akkiriza bulungi nnyo nabeera nga bakolagana bulungi nnyo nga batambula bonna. N'olwekyo okunoonyereza ko tekujja kuggwa ebya poliisi nga bibeera n'ekitalo nnyo maiti kati bagitutte emulago ntukakasa bulungi nnyo nti n'oli omusirikale ayesse ne bamaze okumutwala mu mokyale okulaba nga bongera okubyetegereza. Kino tekiyinza kutaataaganya oba ne kitta moralo y'abatuuze naddala abakola bizinesi ng'ezo kati ng'oli owa saluuni. Anti kati of course obuzibu bwe bujja buba buzze naye ndowooza tulina kumanya nti embeera ezze ebadde mu mbeera efaanana bw'etyo nakwongera okulaba kubanga tugamba ddala omwami ono okubeera nti avudde eyo naye n'agenda mu saaluuni gyetidde abasaaluuni tumusaasira nnyo kubanga si kyangu okugamba nti maiti eryawo batiddawo omuntu okitegeera naye kakati mu byonna tulina kwebaza nti singa omusajja kubanga sisubira nti amasasi gaadde gamuweddeko yandibadde akuba abantu bonna ate ekintu kyekubiza ku bantu abantu abadde akuba amasasi waggulu naye nga abantu bamuwerekera ng'abantu webali kugamba tebeekanze. So n'olwekyo yandibadde asobola okutta abantu bangi nnyo. N'olwekyo awummule mirembe akoze kyakoze tewakyali kyetusobola kuzza naye kituwe ekifaananyi okulaba nti bannaffe bonna bali mu bitongole bino ebikuumaddembe beekubamu ne bebakuuma beekubemu balabe nti abantu bano abatukuuma tubayisa tutya tubalabirira tutya. Eyo si ensonga eyinza okugamba nti oli aveeko ate omuntu naye tuweekubemu ku bitooki kubanga buli ekigwawo kituwa ekyokukola tulabe lwaki kibadde bwe kiti kuba nasobola okugamba nti kanneje mu bulamu bw'ensi ne mukama wange muti ate batugambye nti abadde naye kumala emyaka ng'ena kyo kitegeeza nti babadde bafuuse ba mukwano ba Luganda. So n'olwekyo embeera bwetyo bwebadde. Tweyanzeke atulaba ku Bukedde TV katunoonye ku muzeeyi ono gwe batugambye muzeeyi Asumaani ono alabika nti amanyi bulungi nnyo omutuuze ono kubanga era bw'oba ogerageranya distance si nnene. Omusajja oyo mukama wange obulungi bwe sirina kye mbuyinza kugamba nti ate oba yali afa nga bamanyi era bamanyi abakutobola mbuuza n'abanaakani abakyala be poza abali gyali ngende neebaze mbadde sinnatuuka nagira ki omukyala bulungi bwe nabwe sibulina kye bumanyiko kubanga namwewuunya juuzi nali ngezaawo nga nyimiridde luuyaawo nagenda okulaba ng'atudde wansi muka minisita ate akola mu bitongole bya waggulu nga mbuuzaako konze gyali nti mundabire ti kakati tubadde tuli wano nga tuwulira amasasi kufa amasasi gavaawo nti gavaawo wa minisita we omusajja akubye amasasi subhana wendanga nowe tudda ate nga galinga gatutayiza obutayiza okwekanga nga fenna tugenze kugwa wetugudde ogenda okudda wano nga batugamba nti minisita gwe basse omusajja wa Katonda abadde nti batumuseeko ebito bitandise ku mwami oyo naye nga nze ku bwange sirina kyemugamba. Enkoko nga yagireese egukira wano wange wesooka embuzi nga yaze muzeeyi yakagolabe olubalaza olwolulabe sementi yamugulira okwo nabantu olubalaza olwaki tolunyirira koza ate sente nziraba nagikwata wala najja mu sente nanga ati genda okola olubalaza
wano yajjawo biseera ki? Ebiseera biwezeeko emyaka giwere oba 7 waluddewo. Yagula ku ggwe oba? Omwami Lubowa omuzimbi w'amayumba ye yamupangisa okujja wano, era ndowooza ennyumba eyo ebadde mpangisa bupangisa. Baŋŋambye nti abadde azimba Matugga, eyo gy'azimba, ate nga yaŋŋamba nti nja kukuleetera omuwala omulabeko akola bombo mu poliisi, kale ojja kumuleetera. Ate naga nti ate yakyusiddwa, ate ali mu Kampala muno, nja kumuleeta omulabe. Abadde tannamutuusa, Mungu n'atumutta. Muwala we? Muwala we. Biki ennyo ebibadde bisinga okubagatta ggwe naye? Ye oba yasoma bisome yabimanyi, kubanga ngafu abakuze okulaba omukadde nga ajja n'akukyalira ng'ayinza okutuula naawe ku lubalaza ne tunywa akacaayi kaffe, naye n'agamba nti ngenze. Abantu ne bakyewuunya n'okukyewuunya ne bagamba nti ofuna otya omukisa omusajja oyo, n'aba munno n'anywawo ne caayi nti tetunyumya. Abadde amanyi Oluganda? Olumenya nfumenyefu olutonotono bwe luti era ng'alumanyi ng'abiwulira. Enkolagano olowooza yava ku ki gye mubadde nayo? Enkolagana sijja kugamba nti oba yava ku ki, yansiima. Kubanga bw'otobeera ate naawe wakajanja. Kuba waliwo wakajanja ku bantu, naye nga nze ndi mupooli ku ye. Munnange ayita okajambo saawa 3 nga ntegeera nti agenze, n'akusiŋŋaana nze nali nkyalinamu amaanyi agalimu awo, n'agamba nti muzeeyo olima, n'agikwata muwala ddayo 10 n'alikuwa, n'agamba nti genda teekako mpakasi. Naye okusiima obusiimi yansiima. Mzeeyi, njagala kunyumyamu naawe ssebo era ku nsonga y'emu ey'omugenzi ono. Ye ssebo, haja amanya? Nze bampita Seeka Yusufu Mbabaali. Seeka Yusufu Mbabaali. Omugenzi obadde omumanyiko ki? Mbadde mumanyi nga musajja mulungi, era nga bwatusanga awayimirira nakubira jjaamu n'asendabirwamu, n'akubuuzaako nga mulirwana. Obadde omumanyidde ebbanga ki? Myaka 5 oba 7. Myaka nga 7. Era abantu bali bagendayo ewuwe n'abawaaki esente n'azibawa. Dumbi yafiirwa mutabani we, era abantu bakuŋŋaana awo n'aba bbaasi wano 2 ne zibatwala eyo yamu ne baziika ne bakomawo. Kitalo nnyo. Nyabo, jangu naawe, jangu nga bwe tugenda bwe tuti. Ombuulire. Amanya nze Hadija Bisegerwa. Muzeeyi bw'omugenzi abadde abakolako bulungi. Mugenzi abadde munnaffe nnyo. Era ye banne abantu b'Engola twebaza Katonda. Tusaba amusonyiwe byonna ebyamusobako, naye batukoze bubi nnyo. Sajja abadde mulungi mu buli kimu, obwezi buli kimu kyonna. Yeerekereza akadde ke najja atubuuzeeko wano. Afuna akadde najja n'atubuuzaako, n'atambula ne yeeyongerayo n'abeera bwe tutyo, n'akulaba mu mmotoka n'ayimirira asooka akubuuze. Kitalo nnyo. Nange njogera ku lwa taata wange. Togenda beera. Nange njogera ku lwa taata wange oyo Hajji Asumani Bisegerwa. Mwami oyo ayagadde nnyo taata wange. Amukoledde buli kirungi kyonna era nga bw'abakoze eki?
mwami abadde mulungi naye Allah bwatyo nze kyemujjukirirako kiri ekintu kimu nina mwannyinaze bamuyita Hamisi Kiwanuka muganda wange mwannyinaze anzirako yafuna accident n'aba bubi nnyo wano ne batwalako mu mawulire mmanya mu malwaliro ne bigaana ne bamuzero naye omwami oyo yakwata muganda wange n'amutwala mu ddwaliro ebbombo ery'amagye ne bamujjanja beera yaddaawo ne bulungi ekyo siri kyerabira ku mwami oyo kubanga obulamu bwa mwannyinaze bwali bugenzi omwami oyo akoledde taata wange ebintu ebirungi ne maama wange ono gwe mulaba naye byonna birungi abikoze naye Katonda amusaasira muwe ekiwummulo eky'emirembe. Mama jangu wano tutuddeyo awali Haji tutule wano munyumize emboozi kubanga nkyaginyumirwa olyadde wali erinze kantuule wano kati nyumya na famire kati Haji nkomyewo nate tukyali ku mboozi y'omugenzi ono amagezi ge obwongo bwe yamuwa bwakutugatta era oyo gwe bayogeddeko mutabani wange yagwa ku pikipiki okugulu baali bagenda nakukusalako naga biti ebyo jangu mumpe emmotoka nezimunona wano bombo bamujjanjaba okugulu nekuwona yali alimyawo obutunda nagamba walimu obutunda oli musajja mukalu nnyo naddira obunankali obugenda ku butunda obutimba nabugula nabumuwa namugamba nti teekako kale engeri ye alhamdulillah Mungu atta omuntu nga bwe bw'aba ayagadde naye engeri ye kuffe tetubaddeeko na nsonga yonna yo omuntu nga yafudde ogenda okulaba ng'atuuse ku kyalo kuno kwonna era bw'amanya nti waliwo yafudde ne waba tabaddeewo bw'ajja ajjamu ebyambalo ebyabaddemu n'akomawo neyeyambula n'ajja n'atuuka n'abakubagiza bulungi nnyo n'abeera nammwe mu ssaawa eyo abadde mwami mulungi lwakuba munnaye newedde era mu buli ngeri yatufunirayo akantu naga muzeeyi Haji gulamu kiro y'ennyama n'akatu uyidi eno era yakitukolera bwa tubadde tetunanagenda mwebaza kuba abaddeko mu kyalo kati bwe yakomyewo ne tusalawo tujja gendayo ate ne bino we bituukidde teekateeka za Allah bwezityo kitalo nnyo ekya neighbor omulungi eri mukadde waffe biseegerwa tukyatunuulira ensonga ez'enjawulo naye nga ekitundu sayidi eno gye tuli kyekitundu wewali amaka g'omugenzi ndabye abantu ab'enjawulo Lord Mayor atuuseewo wano era naye mu bubaka bw'abadde awa obanga abadde ayogera n'abantu bayogeddeko nabo agambye nti wabeerengawo abakozi oba abakuumi okubafuula mikwano gyabo ababakuuma babeere mikwano gyabe bakuuma byebimu ku bintu ebyogeddwa ngezaako okulaba nga njogerako n'amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF afandeddewo Akiki mbadde sinnaba kumufunako naye akyali n'omukulu gwayogera naye ngezaako okulaba nga nandyagadde musabe twogereko naye ku nsonga eno naye nga sayidi eri waggulu gy'olengera wewali amaka omugenzi wabadde abeera nga bwe tukutegeezezza era n'abantu ab'enjawulo bazze bakutegeeza ne minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Chris Balyomusa tugambe omulambo gugiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro Mulago
era nti gavumenti bagenda kutuula babeerenga batubuulira enteekateeka yonna nga bweri ey'okuziika n'eri sayidi eri kyetutegeddeko nti omulambo gw'omusirikale nagwo guggiddwayo era ndooza kati awo sinnaba kumanya gutwaliddwawa Bombo, gutwaliddwa Mulago, gutwaliddwa Mbuya, byonna ebyo tujja kubanga twongera okukutegeeza waggulu eri era kitegedde nti amyuka sipiika wa paalamenti akyaliyo tannaba kuvaayo ye twayogeddeko naye ebimu ku bigambo ebibadde eby'omubaka afande nsaba kwogerako oyogereko n'aba Bukedde TV ye afandeddewo akiki sebo babuuzeeko mbalamusiza abalaba Bukedde TV kitalo nnyo eri ewaffe nga UPDF kitalo nnyo ku gavumenti ya Uganda n'abaana Uganda n'abantu baffe okuva mu bitundu by'elango special oyam kubanga minisita afudde ali retired kano twakola naye nze kyogera nayo kolako naye nga ali mu Zambia battalion nga tulwana n'entalo za konyi yali musajja mulwanyi mulungi ku ludda lwa gavumenti abadde minisita ate ffe nga defense yabaako minisita waffe in charge of general duties n'olwekyo kitalo nnyo okulaba nti omusirikale ate gwe twamuwa okumukuuma addidde emundu n'agiteeka ewa mukama we ate n'addamu n'akuba ADC wa mukama we naye ekyomukisa mulungi ADC ono gwe bayita Lieutenant Ronaldo team tafudde aliye Mulago tumujjanja batusuubira nti ajja kutubuulira ebisingako awo ng'awonye naye nga minisita atufuddeko njagadde tusooke nkuzeeyo okwo gwonsunyeeko n'oŋŋamba nti mwalwanako naye eri yali atya embeera z'obukugu bwe Honorable Charles Engola ffe twamuyitanga Makidwogo yali musajja mulwanyi nnyo Makidwogo mu lulango kitegeeza oli akuba akabiriiti n'ateekako omuliro Makidwogo n'olwekyo ye musajja ayali mulwanyi nnyo era okulaba nti bamuteeka mu gavumenti yasooka n'amaliriza olutalo lwa LRA n'asaba president agamba nze olutalo lwa LRA ndumaze ngenda ku retiringa president n'amukkiriza na retiringa era bunnambiro n'amuweereza ministry so ebyo byonna bikulaga nti omukulu Honorable the late now Charles Engola yali musajja w'amaanyi nnyo wonna omumaje ne mu mirimu gye gya gavumenti kubanga tebamalaga kukyuzinga okuba minister of defense nga toli mukozi era olaba yavuddeeyo ne bamuweereza ate okubeera state minister mu labor and social development enkolagana ye n'abantu one on one enkolagana nga si byamagye naye person to person sandyagadde ngende nnyo mu nkolagana ye ng'omuntu kubanga nze mbadde mumanyi nga minisita wange badde mumanyi nga kamanda w'amagye gwe twalwana naye okufunfumya abalabe ba LRA era yali musajja tayina buzibu bwonna n'abasirikali be abasirikali be bamwagala nnyo baali bamwagala nnyo era kikyamuleetera n'awangula olutalo Zambia battalion yali ekuumira ddala okuva Karuma river Karuma okugendera ddala mpaka mu bitundu bye Oyam naye nga omulimu guno yagukola bulungi nnyo manyi amagye ge gasooka okusasulwa oba abantu abakuba muli bakozi ba gavumenti waliwo ababadde babanja ffe amagye bwe baba gasasula batusasula mulundi gumu nze ennaku z'omwezi 27 omusaala gwange gwajja ku ssimu n'engulaba ku banka era ekyo kibaawo mu magye gonna teri musirikale asukka ennaku z'omwezi 28 nga tannasasulwa era obutafaananako ne bannaffe mu bitongole bya gavumenti ebirala ffe amagye omusaala gwaffe tegulwayo ate tegubulangako ebirala byonna byandiyimirira naye ng'omusaala gw'omusirikale gusasuddwa ensonga ogimanyi abasirikale baffe babeera bize be bateeseeko eggwanga lino okulaba nti tuyina emirembe gye tuyina n'olwekyo suubira nti ekyemisaala kiyinza okuba kimu ku ebyo omusirikale ono lwaki akoze byakoze omusirikale ono abadde amaze naye ebbanga ki waliwo minisita atugambye nti abadde bakamumuwa omwezi gumu ekisooka nti tuyinayo ekibinja kyaffe kye bayita guard battalion kisinziire Bombo naye kirina amagye mu bitundu by'eggwanga bingi
omusirikale ono yavaayo okuva mu guard battalion ne bamudeploying okujja kukuuma mukama we honorable minister. Nsuubira nti mu mwezi gumu tewabaddewo ate ebibadde bimuwayiriza okukola ekintu bwekiti. Ekirala abadde tali yekka, abadde alina mukama we lieutenant ono gwakubya amasasi Ronald Otim. Abadde asobola okulaba nti ono omusirikale waliwo engeri gye yeeyisaamu n'asobola okukola ki okusaba kamanda wa guard battalion n'amuzaayo. Oba waliwo kyonna kyalabye. Kyetumanyi okuva ku makya ga leero abadde abakyusaamu deployments kubanga ffe tetuteekawo omusirikale n'akola omulimu gumu okumala obudde buwanvu. Abadde ali mu principals ka ne bamugjayo n'agenda ku lead ka. N'abali mu lead ka ne bamugjayo ne bamuteeka mu ministers ka. Bwe bityo bwe bibeera. No ne bano bennyini babeera babakyusa. So that omusirikale n'atamanyiira nnyo mukama we ate ne yeerabira omulimu ogumuleesa okukola oba n'aba mukwano gwe. Kwegamba eyo yenkola yaffe. Ate tulabye nti lieutenant ono adde ADC abadde akola ekyo kyennyini. N'olwekyo tetusuubira nti byandiba bivudde ku mirimu. Naye katulabe abanoonyereza kitongole kyaffe kya CMI, police, ba CID bonna babadde wano mu balabye bakulu baakyo. Tusuubira nti tujja kutuuka ku ntobo y'ekintu kino lwaki kibaddewo. Nsaba nga tugenda kumaliriza. Bani abazzeewo okwo wakati mu protocol ya mubimanyi? Tubadde wano n'abakulu b'amagye bangi. Walabye omukulu Major General Commander wa Military Police yabadde wano. Division Commander wa First Division yatwalira ddala wano wonna. Brigadier General linnya lindi yerabiddemu naye abadde wano. Tulabye mukulu wa ekitongole kyaffe ekikesi Brigadier General Abdul Gumayo yabadde wano okulaba nti abantu be aba investigating abakola omulimu mulungi. N'abakulu abalala wabalabye IGP wamulabye ba ministers bangi wabalabye wano. N'olwekyo ffenna tuli ne family y'omugenzi okulaba nti tutegeera kiki kyennyini ekibaddewo. Njagala tumalirize. Kogambayo abajaasi bamwe ne bannayuganda nga tumaliriza. Kengambako bannayuganda naddala nti tulina okumanya nti naffe abasirikale tubeera bantu era ensobi ezibaawo mu bantu ba bulijjo naffe zitutuukako. Naye tugezaako okulaba nti abasirikale baffe tuba traininze bulungi okulaba nti ekintu kyonna ekitali kya bulijjo bwe kiba kinaabeerawo kibeere kimu ku bintu 10. N'olwekyo tujja kweyongera mu maaso okulaba nti tuweereza obutendeko obumala abasirikale baffe n'okulaba nti tubaweereza command and control okulaba nti buli kye bakola waliwo omukulu abalabirira okulaba nti tewabaawo ebintu bwe bityo. Abasirikale baffe tugende mu maaso n'okukolera eggwanga lyaffe n'okulaba nga tukolanga tuli beesimbu. Tuyina empisa ze baatuyigiriza okuviira ddala mu NRA ne kaakati kubanga empisa ze zitubeezezaawo nga abasirikale b'eggwanga be bayita amagye g'abantu. N'okulaba nti omusirikale yenna bw'aba yeeyisa engeri gy'otategeera musirikale munno gezaako obuwulire akuddako okulaba nti ensonga ezo zigonjoddwa nga tezinnaba kuvaamu ebintu ebibi nga bagamba nti ekizimba nga tekinnaba ku Bukedde TV tugenda bawumuzaamu ate tujja kubanga maaso era tubongera ebirala. Zetera Kaya ndine Jona Mitala ne Mugisha wali eri akola omulimu gwe bulungi nnyo. Tugenda kudda weewaawo awamu n'ebyo katusooke tuwumulemu katono ate tujja kubanga tukomawo nga Tera bwagambye naye nga kitalo nnyo kitalo ekya minisita.